Ebya Pastor Bugingo tebinnaba kubanga biggwa wabula ate ne Ssefuko akoze akatambi n'afuuyira eyali muganzi we mwana muwala Douche gw'abadde apepeya naye ebiseera bino. Mujjukire nti Douche ono alabikidde nnyo mu mawulire era abadde nnyo ku social medias ez'enjawulo oluvannyuma lw'omwami we Nsuubuga okumukolera omukolo ogw'ebbeeyi ennyo n'amuwa emmotoka ng'ekirabo n'amuwa ennyumba ng'ekirabo wabula mwana muwala ono twaddamu okumulaba ng'ali mu kupepeya ne mwana mulenzi Ssefuko. Kati nno mu mwaka guno musuubire obutambi bw'ekiseegu buyinza okuvaayo, ebyama bingi biyinza okuvaayo, osanga omwo mwe tunaamanyira ensonga entuufu ki ekyanobya omugole eyali yaakagenda mu bufumbo. Wabula ate nga tuzzeeyo twagala okumanya ani yasse omuvuzi wa Pastor Bugingo, ani yabadde emabega w'okutemula, ani yabadde emabega w'ettemu lino. Igwe olowooza ettemu lino liri politiko oba nedda? Byonna tugenda kubanga tubisanga mu butambi nga buno. Jangu obeere nga otwegattako tweyuneeko, tubeere nga tukola naffe okufumiitiriza okwaffe, tukole analysis ku bintu ebimu ebigenda mu ggwanga yadde nga tetuliyo tubiraba era tusobola okubyogerako kubanga naffe tubidi bana Uganda. Yenze Shila Adita Nsiba Mbeyanjulira eri mmwe mwenna abapya abatamanyi guno gwe mukutu gwaffe ogwa YouTube. Subscribinga woba obadde tonaba subscribinga, kwata ku kadaako nga buli video yonna yonna gye nkuteerayo ekutuukako bulungi nnyo, ate era nga gwomu ku ba counselors wano, abamu ku ba subscribers wano, abamu ku ba motivational speakers wano betuyina ku channel eno, beera nga okomentinga comments zammwe z'amakulu nnyo kubanga zitusomesa ebintu bingi, tuziyigamu ebintu bingi, ate era jjukira n'abo abatannaba kubanga balaba obutambi obubasinziira ku comments zammwe okugamba nti katulaba obutambi. We tutekayo obutambi buno eno, fuba nnyo okulaba nti akatambi okalaba, okategeere, okannyonnyoke, osobole otuwa komenti nga ntuufu, tokomentinga kintu nga tonnaba kukitegeera. Wabula ate gwe wena tannaba subscribinga, obutambi buno obwetaaga subscribinga. Tugendako kubiri ku side ya Pastor Bugingo. Abana Uganda bagaanye bamugamba ekyabadde kigenda okukussa wava ku mulamwa gwa church. Katugerako mu butambi buno eno tubuulirize ate era tubeere nga tukomawo. Enjiri yaffe gye wabuuliranga mu Ndeeba, enjiri eyakuleeta ku siini ey'omu Ndeeba, wabuuliranga enjiri n'ennyenje ne zikunkumuka, wagobanga emizimu ne gigenda kaganga, n'enjiri yavaawo. Oba kanjogere mu njogera entuufu, ekisa kyagenda. Enjiri yaddamu bya bufuzi, ekkanisa ogiyitiriza ebyobufuzi. Ebyobufuzi bwe biyitirira mu kkanisa, omwoyo wa Katonda agenda. Kankiddemu nkugere byenjogera ebigambo bw'oba owuliranga oli muto mu byenjogera obireka bulesi kuba oyinza obutabitegeera. Ebyobufuzi bwe biyitirira mu kkanisa, ekisa kya Katonda kivaawo. Wali musumba w'amaanyi ng'ensi ekutya, bwe wayingirira ebyobufuzi omwoyo wa Katonda n'avaawo. Nze mbadde nkusaba Mukama chansi gyakulekeddeyo okubeera ng'okyasigaza obulamu, omusaba akuzzeeyo mu kifo kiri. Musumba Bugembe kye yayimbako, Musumba Bugembe yayimba akayimba n'agamba mu kifo kiri we nakusisinkaniranga, Mukama nsaba nzireyo mu kifo kiri. Saba Mukama akuzzeeyo mu kifo kiri. Walina amafuta, wali musajja asaba, wali musajja aweereza Katonda, naye ebyobufuzi byakuwamba. Naye nsaba essaala yange neekutuukeko, nsaba Mukama akuddiza ekisa ekyo kye walina mu Ndeeba. Wali musajja w'amaanyi, nsaba Katonda akujjukize. Kyokka singa akujjukiza tujja kuddamu tufune oli Pastor Bugingo oli yennyini nnyini. Naye nga nsabira n'eggwanga lyaffe Uganda Mukama alisaasire. Era kino njagala okwogera eri buli musumba yenna ayingirira ebyobufuzi nti ebyobufuzi Bayibuli eyogera bulungi nnyo n'egamba nti tewali bukulu butava eri Katonda. Kitegeeza Katonda bw'asalawo ne bwe tulemesa
Katonda bw'agamba nti tewayagaana. Nze nalisabye tudde mu kunoonya Katonda so si kunoonya bintu byansi eno biggwaawo. Bino bitwala bulamu. Abasajja baleka byabwe. Ali mu ntebe agamba sigivaamu, najja agamba nange nkufiirako. Buli muntu ali stede. Abasajja baagala entebe, ate abasajja entebe naye ne muzeeyi entebe akyajagala. Ajja akulaga ali sirias ajeetaaga. Ate n'ono aliwo akugamba sigivaamu. Kati gw'omulokole dda mu njiriyo ge mazima. Kuba tuyinza obutabimaliriza ffe nga ffe. Nze mbadde mbasaba tudde mu kunoonya Katonda waffe, kunoonya njiri. Abasajja tubaleke, ajja abajja oba asigalawo y'aba asigalawo ge mazima. Naye siffe abalina sse eri abantu byebyo ebyange. Bw'olaba nga byenjogedde bikunyiizizza kasikipinge, bw'olaba byenjogedde nga byamagezi g'okwongera omulala. Chance Katonda agikuddiza okyali mulamu, ekiseera eky'okwenenya kikyaliyo. Pastor Bugingo tewali yamukubye masasi. Ekituufu kino. Pastor Bugingo yakola okusaba kw'okuyingira omwaka okwasatu mu lumu. Pastor Bugingo teyafuna bagobereza, abantu tebajja mu prayer gye yategeka. Kati Pastor Bugingo nayiya afunya atya sente. Kwa eno prayer ali agisubiramu sente nga nyingi. Pastor Bugingo nayiya ne bamafia ba government ba Franka Gashumba ba Andrew Mwenda. Engeri gye banajja sente mu government mu Museveni. Kane bayiya firimu eno ne bagamba nti weefulo nti bakukubya amasasi, ne bafuna n'oyo omuntu agenda okumukuba amasasi. Ne bagamba oyo omuntu ogenda kubeera ne dereva wo, oba ogenda kubeera n'omuntu mu maaso ko olwo agenda okuvuga emmotoka. Era Pastor Bugingo yabadde avuga emmotoka. Kati Pastor Bugingo ne bayiya firimu eno ne bagamba twefulo nti wadde baagala kukutta so that government ekuwa obukuumi ate bakuwe ne sente. Era Pastor Bugingo kya planninga kubanga okusaba kw'okuyingira okw'omwaka kuno Pastor Bugingo teyafunye sente, kye kituufu. Abantu baganye okujja mu kusaba. Kati kye ba planninga kye bazzaako. Ate n'ekirala abantu badde bamutadde nnyo ku pressure nga bamusaba church twagala Pentagon. Kali kwe kusalawo bazannyeyo firimu. Ate n'ekirala Pastor Bugingo kati nga bagamba nti babadde bamukubya amasasi, wagenda okudda ku kituuti, abagoberezi bagenda kubeera nga bangi balete ebirabo, balete sente, so zigattewo ze yandifunye mu kuyingira omwaka. Bwekito bwekiri firimu bwetu bwe yabadde. Omuntu yenna asanyuka olw'omuntu omulala okufa oba oliko ekikyamu. Era mbadde ndaba bannaffe be bayita bafuluzi eva mubamanyi abateekako obukofiira obwa red. Olwaleero be bakutte omumuli ku social media mu kupostinga obuvidiyo. Naye nze nabagamba ekigambo kimu nti mugenda kweswaza ensi yonna ebategeere nti muli bagwagwa. Ensi tesobola kutereera nti gundi yafudde kubanga gwe omuwalana. Kubanga oyagala gwe bw'oyogera ye tayogera. Democracy kimwe gwe mwagala. Mwe mulowooza nti mwe munaayogera abalala ne batayogera. Bwe mulowooza nti munaayagala bye mwagala abalala ne batabyagala. Buli muntu alina eddembe lye okuwagira kyayagala. Abaganda balina olugero lwe bagamba nti tekiwoomera matama abiri. Oba Bugingo omwagala byayogera oba tomwagala byayogera, njagala ojjukira ekintu kimu. Ddayo kooteekeko olukuŋŋaana lwo olwabaddewo. Lwabaddemu abantu emitwalo ng'ena. That means gwe amwogerako gwe simanyi fuutu soja simanyi ani mwe abayimirira ku TikTok nga temulina na kyakulya. Ne mutandika okwogera ku buli muntu yenna ne mumuvuma ne mumuvoola ne musaba afe ne musaba. Nkugambye Bugingo ne bwafa kati abaana be tebali bonaabona. Ensi yonna emutegeera. Gwe n'akatundu keewammwe kakumanyiko kwambala ovulo ya red. Welcome to 2024. N'obugwagwa bwammwe n'obutamanya bwammwe. Naye njagala okubategeeza nti tolaba nti Museveni atufuze emyaka 4. Akufuze mu ggwanga toliimu. Golooza lwaki bakufuze emyaka 4? Okimanyi kye bayita omuntu okufuga emyaka 4?
ng'afuga ggwe yaba omusiru bagwe gwafuga gwo oba omusiru ne bamala ne bakulimba mbu tuliyambala engule simanyi tulikola ki ogwo omutwe gwo tosobola gwambaza ngule okutegeera hako tosobola kwambaza ngule engule teyambalwa basiru engule teyambalwa bagwagwa engule teyambalwa bawumba tuttu engule yambalwa crown kye bayita crown abajambala baba bagezi era kyovola bane ku university abali teke tebabatikkira ne ku list tebabaako okiwulira bali teri struggle gye mwogerako nga terina mpisa na discipline kyovola bane mukama wammwe yajjako Mpuuga kubanga Mpuuga is a disciplined man tasobola kubeera mu bintu bya kigwagwa nze nkuteeka mu sense tibwoba oyagala obulamu obulungi tebuli mu kuvuma bantu tebuli mu kudiisinga bantu tebuli mu kwandamindinga bantu obulamu obulungi buli mu kwefaako gwe wonoolemu okwefaako n'okwetegeerera bagenda kukutegeerera ogenda kubanga mbwa gye baga nti amagumba gaago kyovulaba byembeera zimutambuliramu olwaleero ebyo bye bigambo byange ababitegeera babitegeere Bugingo newe yandifudde ebyobugagga bye tewali sigadde ng'oli mwavu nedde kyogera amazima tubijjemu olwali amazzi enda kusaba ye driver agukoze bamusabira kasima just wakyakuza just ira embozi yemwe ebeere goberera abagenzi tikasima nenga tujja kumusangayo tusabire omusumba asooke mu bwangu wa Yesu abadde okukido yamani amen inshallah ajja kuba bulungi wange musumba kati nze boyiwe kati gwe just imagine mbuye boyiwe nekati tusikanga ate bya ddala tusekanga naye nga bya ddala bya ddala naye munayo katuze mu bya ddala ebyeru ebyembi bisekerwa byembi bisekerwa munange nenga just yo musumba ino beera fit kuba ye bwabeera fit ye yingini ebyokola yaba abimanyi naawo bimanyira ajja kuwona insha Allah kasita yasimattusa empeereza obubaka buneena bannaffe abamu abasekerera abafudde n'okusekerera abali mu bizibu ku luno mutuswazeeko guno mwaka mupya I know mwana kwitino chokera South Africa yakoze David Yonga aseka thank you wallahi agamba kirabye biki bana empulidde nga nfaninga naye kano katunyo mix ebyo byonna bye muwulidde ebigambo byonna bye muwulidde tebivudde mu kamwa kange wabula eyo ndowooza y'Abannayuganda nabagambye nti nno tuli ku ndowooza ya kinnoomu ng'omuntu naawe oli waddembe otuwa endowooza yo nga weyambisa comment section era nembagamba nembawa point eyange nti ebyo si bigambo byange njagala munkwate bulungi eri mwenna naddala abasoma titles enteekayo ebiseera ebisinga temuzitegeera naye ate mbasiba nenya lwansonga mba confusingamu sometimes naye woba ozetegereza nga wasoma nnyo Oluganda osobola okumanya oba lwakuba sibateerawo obusittale nti kano kakoma wano ne keeyongera wano ne mugamba nti gundi yagambye bw'ati ebyo ebigambo bivudde mu Bannayuganda yeyo endowooza yaabwe ate era yentegeera yaabwe nga we nabagambye mu katambi kange akasooka abantu bagambye Pastor Bugingo wava ku mulamwa wali obuulira bulungi nnyo enjiri ng'ekwata ku bantu ng'oli musabye mulungi ng'osobola n'okusiguukulula ebitooke naye church wagikwata n'ogizza mu bintu by'obufuzi ate era ne bamunenya ne bamugamba gwe wayingirira entalo n'ova ku bintu by'okusumba abantu n'otandika okuwakula entalo tetukugaana kuwagira muntu yenna gw'oyagala naye tolaganga abantu sayidi kwogwa ng'ate abantu abangi sayidi gye bawalana baba bagenda kukuwalana ate n'enzikiriziganyamuko n'abantu nga bwe nakoze akatambi kange akasooka ne mbagamba nti abantu bano ba public figures abalina ku ddoboozi aboogera eri abantu tusaanye
ne tusengejja mu bigambo bye twogera nga nange mwendi abwevanze siri serebu ate era siri public figure naye nkolako ku butambi abantu ne babulaba tusaana ne tulonda mu bigambo bye tulina okwogera kubanga abantu abalaba obutambi buno tulina kye tubalekera. Either oyinza obbalekera essanyu oba oyinza obbalekera ennaku, oyinza obbaleetera ettima, oyinza obbaleetera obukyayi oba oyinza obbaleetera omukwano. Kati kibeera beta n'oyogera ebigambo ng'okimanyi ebigambo by'oyogera tebiyina muntu yenna gwe bikosa, kubanga immediately wotandika okwogera ebigambo nga biyina gwe bikosa empala n'oba ogisikuukuludde tomanya muntu ki oba muntu ki ayinza vayo okukola bulabe. Ebintu bino Mama Fina yabyogeddeko nga bigamba Doniasia. So wano wembagambira eri ng'abantu nti tulongoosemu mu kamwa kaffe kali tufuula ab'eddembe, wabula ate tugenda kuddako ku mwana mulenzi Sefuko atawena. Sefuko twabalabula dde abaana ab'obuwala ne tubagamba nti omulenzi ono si mulenzi omulungi ow'okudeetinga. However mu mubeereyo n'abalimba ayinayo obumotoka asula mu kwa apartment akalungi, naye omulenzi ono si mulungi wa kudeetinga. Gye munaakoma okwebaka naye gye mugenda okukoma okubeera ba public nuisance, anti buli gwe yeebaka naye amuswaza. Kati nga mwana muwala ono katugendeko mu katambi ka Sefuko ono ng'ayina ensonga ze zaatugamba, ate era tukomewo tubeere nga tufundikira video. To your family. Dusha was there. I was there at least. But bameka abo olabye ku nsi. Byenkoze obirabye. But all the time yo oli kunkuba family yo maaso gange. Nze sikubanga family yange maaso go. Koloza nsina family. Dush, you have a family. I respect your family. Be with your family. Let me be with my family. I also have a family. And so should you respect my family. Little damn kunkuba family yo. Bambi. Be with your family. Let's be open and clear. Be with your family. Let me be with my family. We shared a lot. By the way, a lot. And if I come out to say about what we shared, Dush, I don't know if tunasiga zechitiba. You kept quiet about what you went through with Subuga, and you told me everything. I've never talked about that. And I know everything. With evidence, by the way. One thing you didn't know, I put your iCloud in my MacBook. And all the evidence you had with your ex-boyfriend or your current boyfriend, I don't care. I have it. In the car. Be with your family. Let me be with my family. Tukaza mukwano. Katakimu kumprovoking ambo. Dush, I love you so much. I promise my God never to abuse you, never to insult you, and so I will never do that. But don't let abulumi kumutima. Don't let abulumi kumutima mukwano. Don't. Don't. Because everyone is saying, everyone was anticipating, Sefko for my douche. And by the way, you should know even that. One of your family members, over your family, over family, ex-boyfriend, they were paying me to abuse you. They were paying me 1 million to abuse you. And I said, no, your respect is not worth that money. But I've abused other people minus even a single coin, minus a single penny. But I've always respected you. I've always celebrated you. I've always rejoiced you. I've been there for you. So, Waluagambi Olimba, at least Achimani, Namulaga messages, Achimani. For if you don't believe, it's okay. But Dush, one thing, I'll never disrespect your family. I'll never abuse you. But appreciate in life. Nkazi omuganda agamba kivamu yakiyita ekyato. Okay. Anyway, that's life. Naye nze tosirikira nkyana enkuvuma. I will not abuse you, but appreciate people. Appreciate people. Appreciate people. Appreciate people. Someone is saying family first. Okay, family first. You think I don't have a family?
Sefuko ye tasukanga kaawo ndowooza ebintu byazenga akola mwena muzenga mubiraba kuswaza bawala kutabutambye bwa kiseegu kunyampira ku live kukola bintu biswaza kuwemula bamusibyeko akoze ebintu ntu ebyekigwagwa aguddeko kabenje agenzeeko ku malalo g'abantu na recording abantu abafa nayita n'emizimu gyabwe n'ebintu ebisigadde era bwe yagwa ku kabenje ne batugamba nti abulako kufa twavaayo ffe ng'abantu ne tumugamba oba oli awo nga Katonda ali mu kukubonereza oba sekyo ng'ali mu kukomako ku bintu by'okola nti si birungi bijja kuviiramu akabasa ne tumubuulirira ng'ababuulirira mwannyinaffe nga muganda waffe omulenzi ng'ababuulirira omwana waffe omwana n'alema ebintu byebimu wano neneebuuza abaana ab'obuwala abato abatandise okudeetinga nti mu basajja bonna gwe abakwetoolodde olaba nga Sefuko is the right person for you, Sefuko is the right man for you, gw'olina setolinga naye Sefuko is a young boy atalina kyafiirwa mu bulamu, he has no kids, talina business nti eryawo eri mbu business yabuuminga nnyo nti oba he's a businessman o wanaakola ebintu ng'ebyo bigenda kutanya business. No, talina kyafiirwa mu bulamu, is a person agambulinga, ali mu bulamu obwa gambulinga abuze eno n'eri. Same applies to girls, ali mu bagambulingako ali mu bagambulingako abasubya ebisira byammwe eby'omu maaso, abakoze byabakoze, abaanise ku internet obutambi bwammwe obw'ekisegu obuvuddeyo awemudde bazadde bammwe baganda bammwe, akoze ebintu bingi nnyo eby'ekisegu era nga naawe okyagamba nti ovudde ku musajja akwanjudde, tetumanyi kale kyabaawukanya n'ogenda ewa Sefuko of all men. Sefuko ndowooza mubiraba wano wengambira abaana b'obuwala topapa nnyo, tolina kyogoba bannange, tolina kyogoba ate mulembe guno gwe tulimu bannange obufumbo si bwangu, obufumbo si bwangu, and getting a right man to settle with you, it's not also something easy nowadays. Mwejaajamye nga mukimanyi, mwejaajamye nga mukikola ki nga mukimanyi. Yenze Sheila Adita, imbagala nnyo subscribing okwate kade buli video yonna gye tuteekayo ebirenge kutuukako, imbagala nnyo.